Mwasuze mutya abalungi abampuliriza wano ku Prejani Media TV. Mwebali kwekumirako, mwebali nakulabika nti natera ne website yaffe. Mukoze kyamanyi okulabika nti mugendayo ne mugivisitingako gwatana bakulabika nti ogendayo. Gendayo waliyo amawulire amalungi ag entertainment sako naga sports gotasanye kulabika nti natera ogenda maaso. Osuwe njagala okutegeeza onkyoluna kulabika amawulire genze nago si malungi nakamu nakatono mawulire gannaku nnyo era gakwasa ennaku eyamanyi sako n'ennyiike. Sako nokulabika nti gayungula amaziga mu mitima Uganda. Ekibinja ekimanyikiddwa ng'ekyabayisiraamu kivuddeyo ne kyewaana nga kitegeeza eggwanga ngakyo we kiri mu lukole okulabika nti bbomu zino zigenda nga zitulikira mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala. Ekibinja kino kivuddeyo ne kitegeeza ku social media ku mikutu gimigattabantu ne kitegeeza nti kyo kiri mu ready nnyo okulabika nti kigenda maaso n'okutega bbomu ez'enjawulo mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala. Tetunamanya nsonga ki lwaki kivuddeyo ne kirabika nti kyetadde mu kulabika nti obulamu bw'omunnayuganda bubeera mu matiga sako nokulabika nti abantu bafanga nkoko bulijjo na bulijjo bafa enfa etategerekeka omuntu akeera agenda kola agenda okuwulira nti gundi yavudde wano nga mulamu ate afudde bbomu. Nabategeeza olunaku olweggulo ne mbategeeza nti bbomu yagenze maaso n'okubwetukira mu bitundu eby'e Kampala wano mu kibuga awo wennyini ku CPS ku kizimbe ekyo ekiriraanye ku kizimbe ekya Parliamentary Avenue ne ku kizimbe ekyo ekya Jubilee Insurance awo wennyini bbomu ezagenze maaso n'okulabika nti zitulikira mu bitundu mu kibuga Kampala wano wennyini. N'olw'ensonga eyo ekibinja kino kizuuse kyejjeyo ne kigamba nti ffe abali mu kulabika nti tutega bbomu zino mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala. N'olw'ensonga eyo gwe ampuliriza ku Prejani Media njagadde nkutegeze gwe ampuliriza ku Prejani Media TV njagadde nkutegeze nti abantu bano bavuddeyo ne beewana n'okuba ne bagamba bannange ffe tuli mu nsonga eno ey'okulabika nti bbomu zigenda maaso n'okutulika mu bitundu ebimu wano mu Kampala. Tetumanyi lwaki kivuddeyo n'ekyogera ensonga eno tujja kuba tujjekanya bulungi nnyo era amawulire tujja kuba tugakutuusaako wano ku Prejani Media TV gotesanye kulabika nti natera osubwa nabagambye nti gwe tula okkalire owulirize ensonga eno tugenda gikuleeterako buli kimu ekiri mu ggwanga ekigenda mu ggwanga lyoffe twewadde okulabika nti tukuweereza olutazikiza olutata. Ekibinja kino kyo kyavuddeyo ne kyewaana ne kigamba nti kyo kyekiri embega okulabika nti bbomu zigenda maaso nga zitulika mu bitundu ebitali bimu wano mu ggwanga oba mu Kampala. Musonyi wakatono n'olw'ensonga eyo njagala okubajjukiza nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza n'agamba nti ekibinja kya ADF eky'abayisiraamu kyekiri mu kulabika nti kisasula bannayuganda ne kibateekamu ssente abamu okulabika nti bateeka oba bakola ebikolwa eby'obutujja ebifanaganako bwe biti ebyokusanyawo bannayuganda n'okutega bbomu mu bitundu ebitali bimu wano mu ggwanga lyattu Uganda. So ekimu kivuddeyo ne kitegeeza nti bannange ffe abali mu kulabika nti tugenda maaso n'okulabika nti nga tuyitira mu bannayuganda naye ffe ekibinja kino kivuddeyo nekyegamba nekyogera nekigamba lunye nekyogera lwatu ku mikutu gyaffe gimigatta abantu nekitegeeza nti bannange ffe abali mu kino ekyokulabika nti bbomu zigenda maaso n'okutulikira mu bitundu ebitali bimu wano mu ggwanga lyattu Uganda. Tujja kuba tukutuusaako lwaki kino kigenda maaso n'okubaawo tujja kuba tukutuusaako lwaki kivuddeyo nekyatukiriza ensonga eno. Njagala otule okkalire oleme kulabika nti oyina wonna wolaga beera waneeno kubanga nze byenfumba bingi nnyo ngenda kuleetera ensonga lwaki ate kivuddeyo ne kigamba nti kyo kyekiri emabega okulabika nti kitega bbomu. Kivuddeyo golooza lwakivuddeyo lwakubanga omukulembeze w'eggwanga yakyogerera n'ekigamba nti kyo kyekitega bbomu oba kivuddeyo kisobole okusasamaza oba kivuddeyo ddala kituufu kyekitega bbomu kiki ekigenda maaso. Nze nja kuba mbikutuusaako waneeno naawe kennyini osobola okulabika nti ogenda maaso n'oyogera ku nsonga yo gwe nga munnayuganda kubanga oyina eddembe lyo okukyogerako ng'okomentinga wansi awo wenyigabanyizika peesa ako okomentinge oyogere otubuulire kiki lwaki kivuddeyo nekyogera bwe kiti nsonga ki otubuulire n'ensonga gwe lwaki olowooza kivuddeyo nekyatukiza kubanga omukulembeze w'eggwanga aze akyesibyeko n'agamba nti ekibinja kino eky'abayisiraamu kyekiri mu lukwero okulabika nti eggwanga lyaffe lisaanyizibwawo. Lwaki kivuddeyo nekyatukiriza kubanga omukulu w'eggwanga yakyogera. Lwaki kivuddeyo nekyogera mu kiseera kino mu mbeera ng'obulamu bw'omunnayuganda bugenda busaanawo abantu jjo abasinga obungi balwadde abamu baafudde n'okufa abamu bakyali mu ddwaliro Emulago National Referral tebanaba kulabika nti bawona. Bannange embeera jjo yabadde mbi nnyo embeera bulijjo na bulijjo yongera kwononeka mu ggwanga lyattu Uganda. Nja kuba nkutuusaako eggulire lino lyennyini lwaki ekibya kino kyavuddeyo nekyogera bwe kiti ate nja kuba nkutegeeza nkukakasa eddala kituufu kyekiri emabega wa kino nga nkuwa n'ensonga lwaki kivuddeyo nekyogera bwe kiti. Nja kuba nkutuusaako amawulire gano mu bwangu nnyo tosaanye kulabika nti nateera ova ku Prejani Media TV nja kuba nkomawo mu
mangu nnyo kulabika nti nkutegeeza amawulire amangi nnyo ddala ng'oggyeko nagano waliwo n'amalala mangi nnyo gengenda okulabika nti natera tukufumbira wano ku Progen Media TV gotasanye kulabika nti natera osubwa kamala osooka ogenda onywa ku twendo tw'amazzi nkomewo tovaawo.